Abakyala n'abakulembeze ku kizinga Bussi balabudde nti baakussaawo embeera enzibu ku bannamagye abalwanyisa envubu embi ku nnyanja Nalubaale singa tebakyusa mu ngeri gye babayisaamu nga bagamba nti bano bababuzizzaako obwekyusizo. Buli muvubi gwe tukwatira mu nvuba emitwalo nkaaga mafuta. Emitwalo nkaaga mafuta. Bwe babeera nga bakutte abantu nga 10 ezo miliyoni 6. Bano babadde ku mukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala ogutambulidde ku mulamu ogugamba nti teeka ssente mu bakyala abali mu by'obuvubi ng'omukolo guno guteekeddwa ab'ekitongole ekirwanirira eddembe ery'okufuna ekyokulya ekya Fiani Uganda. Bassentebe b'ebibalo n'amagombolola bagamba beemulugunyizza ku nvubu ezibamalidde abantu nga kati zaakati abawerera ddala 8 kyebagamba nti kivudde ku basirikale ababa babagobaganya olwo ne bagwa mu nnyanja. Ebisolo ebyo ebiri mu nnyanja honalebo bisse bannabusi kati 8. Era ngena n'empuyambu envubu etta abantu ekizireeta bajaasi be batta abantu nze sirabangayo envubu n'emu ekoze eki ne bwe ngirabanga emudima mujaasi yaba mukoze eki. Omuntu ava mu kutya envubu amaaso n'agatunuza eri ewali eryato erinajja ery'omujaasi kati agenda oddiza wano ng'envubu emukoze eki. Abamu babuzeeyo katono okwoza ku munye nga balombojja basirikale baba batuusizzaako nga amaka agali mu 108 gasigadde ettaayo olw'abamu okufa. Omusirikale ajja n'akwata omuntu mu nnyanja oba n'amuddukako n'ajja n'ewaka ne banona abantu mu mayumba gaabwe ne babasanga nga ne almost bali bwereere. Honorable abasirikale baadde bakuba abantu naye nga nawe omukyala gwe balese ewaka weewaawo balonga teyasize mbajja ne bakuba naye ng'ate tovuba. Ssaalongo Kityo Moses nga yakulira ebyenvuba mu disitulikiti y'e Wakiso agamba nti ekyaleeta amagye ku nnyanja be bavubi abaali basusizza obukambwe ku baali balwanyisa envuba embi kyokka n'asambajja ebigambibwa nti mukene baamuwera. Gye betwayitwa enganga ab'amanyala nabo baabeeranga n'ebisi era ekyaleetera amagye nga n'abavubi nabo si baakuwannaanya tebagendako mpola n'ekyagisawo BM era kye kimu lwa nsonga y'amaanyi. Ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga Bwanika n'omubaka omukyala Betty Ethel Naluyima bavumiridde ettemu ly'ekika kino ne bawera nti baakuloopa ensonga eno ewa minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi mu ggwanga. Mukwatagane ne SARS n'abaana ba Fiani wabeerewo puroguramu ey'olwatu ejja okusomesa abantu. Ogenda kubanga ofuna emikono gy'aba LCs babe nga batuteerako nti ebintu bino si bya kitongole kyokka naye nga ne bassentebe bamwe bakola ki bakirimu. Nsaba mbategeeze ensonga zonna nga bwenzijje wano era ngenda kubanga nzitegeeza minisita naye nziweko ne chairpersoni waffe atutwala nga ba MPs. Ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso Eric Asirye ategeezezza nti nabo tebatudde nga baakulumba buli woofiisi evunaanyizibwa ku nsonga eno okulaba nga bataasa abantu. Ensonga z'e Bussi tuzitutte ne ku mutendera ogw'ensi yonna. Nze nagenda ku UN n'ensoma report gye twakola ki gye twawandiika ku Bussi. Kajimu Shafiki mu kitongole kya Fiani Uganda agamba nti bakizudde nga amateeka mangi gassibwawo naye nga tegakola ng'asuubiza nti bakuvaayo n'alipoota ku bizibu byonna bye bazudde mu kitundu kino bajanjulire Paalamenti. Suubira nti bwe tubayise wano abakulembeze okujja okwogerako n'abakyalo oba n'abantu b'oku bizinga bino banaafuna okuddibwamu kwabwe. Tulinze obweyamu bwa MP omukyala wa Wakiso bwakoze okutuusa ensonga zino eziruma abakyala okuzituusa eri abo bekikwatako nga minisitule y'ebyenvuba. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.